via UCRD Television, Ugandan Community Radio and Television on German. Tubabuzaako nga tusinzira mu kibuga Munich era nga bulijjo mbagamba nti assalamu alaikum okwetola ensi yonna. Mbalengerawo New York, mbalengera mu Boston awo, nembalengera South Africa, nembalengera China namwe mbalewako wamu naawo mu nsi z'Abarabu mujjudde. Mbagala nnyo Dubai, Kuwait, Oman, mwena mbalamusaako era nga mbategeeza nti oluvannyuma lw'akayimba ako nga bulijjo tuba tutuuse n'eggulire sava. Eggulire sava erolwaleero sava nnyo. Tugenda kuba nga twekolako mu Kampala, tugenda n'omumalizi w'eddembe ajja otuwulira by'amanyi ku byaguddewo okukwatibwa k'omulwanizi w'eddembe omuvubuka eyakwatibwa mu Kampala wakati mu bigala by'emmundu. Ajja kuba tuwamawulire ago. Tugenda kuyitako mu Kampala mwe tugenda okusinkana omulwanizi w'eddembe agenda otubuulira akabi akaliwo nti Abanyarwanda bamaliridde okusaanyaawo Abaganda, Abakyoli, Abalango, Bannayuganda bonna be basangawo bo batwale Uganda. Batwale Uganda efuke Abanyarwanda. Ebyo tugenda kubimanya. Tuvaawo birinde muggulire sava. Tuvaawo tugendeko mu London wabeeyo atubuulira ebigenda mu maaso byalaba ku Buganda. Ajja kuba atunnyonnyola atubuulire aliko bangugumula ab'ebitiibwa naye tujja kumuwuliriza kuba tuli mu ggulire sava. Tuli bakwekoonako mu kibuga Boston ekya Massachusetts mu USA. Tusisinkana omuyeekera eyakalwanira emyaka egiwera nga yatandika okulwana nga wa myaka 6 kyokka nga ku mulundi guno amaliridde okukwata n'okusaanyaawo Baale Aloysius Kamakogera ng'ensonga eva ku kuzannyira ku linnya lya Kabaka. Amannya nga bulijjo ndi Baale Aloysius amanyiddwa nga Ssaabayeekera era nze mbaga nti assalamu alaikum. Tuloterere itamunno njekanyira mba wakumbala ogwo malemba we eggulire sava. Ali ku ssimu amanya n'eddoboozi. Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizza nnyo. Naffe tukulamusizza ssebo. Amanya Kawandula Bigambo Kifumboowa. Ssebo tukwaniriza. Kitalo nnyo ebyatuuse ku munnayuganda munnaffe. Yes sir. Muzzukulu wa Nambi, muzzukulu wa Kintu, omuddu wa Allah Yusufu Kawoya. Mpulidde bangi ab'emulugunya nga bagamba nti munnayuganda ki asobola okutulugunya munnayuganda munne okutuusa ku ekyo ekyakoleddwa ku munnayuganda munnaffe Yusufu Kawoya. Naye ensonga ngenda kubannyonnyola bbiri mu kintu kino. Ekisooka, Yusufu Kawoya musajja twatandika naye okuva mu ggye erya Ssebaggala eryatandikawo wano okwekalakaasa mu Uganda eryayitibwanga Youth Brigade. Kati bwe butendeko obwo bwalina era bwe mutendeke bwe mulaba bwe nnina nti ebintu byenkola mubiraba nga bya bumalirivu bya njawulo
musajja oyo yali ayambe kinene nnyo opposition ya Uganda Sebaggala yatutendeka kinene nitubeera nga tumanye entalo z'ebyobufuzi n'obumalirivu n'obuvumu ate n'obutakkiriza kulya mu nsi yaffe lukwe n'obutalya nguzi kyovula waffe twagaana obunyeebwa abaali mu ttiimu eyo bonna boba obalaba kibi nnyo nti omuntu oyo yamala n'atuvaamu ate nadde wa Museveni naye nga sofa eyo training yatulekera Yusufu Kawooya olwaleero abadde mu ttiimu eya Honorable Kyagulanyi Bobi Wine Honorable Kyagulanyi Bobi Wine People Power Our Power era Yusufu Kawooya oyo gwe mwalabye batulugunya batyo abadde mu ttiimu eya security eya Honorable Bobi Wine Kyagulanyi kati olw'okuba nti Museveni apangira mutabani we Muhoozi okujja afuge Uganda kati Museveni ne Muhoozi balwana nnyo okulabika nti basaanyaawo yanga generation yonna eri mu Uganda erabika nti etambulira wamu ne Bobi Wine olw'ensonga nti beeraliikirira ti Bobi Wine olw'okuba muvubuka nga batambulira mu myaka kumpi gye gimu ne mutabani wa Yoweri Museveni Kaguta General gwe bayita Muhoozi Kainerugaba kakati Museveni alwana nnyo okulabika nti afeezinga out eno regime ey'abakadde be yajja nabo be bayita ab'omu Kasaka acreatinga regime ey'abavubuka egenda okuwulira mu Bobi Wine egenda egenda okuwulira mu mutabani we Muhoozi Kainerugaba kakati kitegeeza ye bw'abanga akimanyi nti Muhoozi Kainerugaba agenda kugira mu kiti kya muvubuka kati tasobola kukkiriza ate omuvubuka omulala atali wa saidi ye ate naye aveeyo okwesimbawo kitegeeza aba agenda kusalayo mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba kati mu ekyo Yoweri Kaguta Museveni yatendeka ejje lye bayita Interahamwe Interahamwe ze mumanye ezatta abantu e Rwanda Interahamwe ze mumanye ezagenda e Congo nga zigenza okuwamba ne bazikubirayo ne bazookya zonna ezo bwe zaakomawo zaasibira mu nsozi z'e Kasese mu Lwenzori kati bwe basibira mu Lwenzori ne baagala okuwamba ettaka ly'omu Lwenzori eryo basinzirawo nti balyoke baddeyo bakube Kasese kuba Kasese baneiba ddala bwe bati na otambuzaawo bigere bwoti obamu n'ebintu oveeno n'ogenda n'obigula eri ku maduuka g'eri n'abeeri bajja ne babigula ku maduuka g'eno kati baayagala basinzire mu Lwenzori awo bawambe Lwenzori basobole okuddayo e Congo bawambe bafune ebyobugagga ebimala kuba baagala East Africa kano konna konna Abanyarwanda bakawambe kabe ka Abanyarwanda nga be batufuga ensi zaffe baziwambe zonna eziri mu East Africa kakati abantu abo babakuba ne babookya bwe badduka bonna babakomyawo wano ne babakolamu ejje ddene ery'Interahamwe kati ejje eryo ery'Interahamwe ligezaako okufeezinga out amagye gano ag'Abannayuganda gennyini agabaddewo kati wasigalewo ejje ery'Interahamwe ery'Abanyarwanda lye libeera ejje eriri mu Uganda lyokka era olwaleero lwakuba temukimanyi naye kati mu magye ga Uganda geetemyemu kati bano Bannayuganda origino abasirikale abalimu abapoliisi n'abamagye tebakolagana na Interahamwe zino zibatendese ezaagala okufeezinga out amagye ag'Abannayuganda agasangibwawo kati olutalo olugenda mu maaso era ezo Interahamwe zibabadde batwala mu by-elections ezibadde zikuba abantu n'okuba abantu amasasi era ze zaakola ne ku Honorable Bobi Wine awamu ne Honorable Zaake gwe gutima ogwo gwe mulaba gwe balina ogumalirivu ogutemu
ogutaliimu kisa kati nzireko kiri ababadde bagamba nti munnayuganda nakuba munnayuganda munne bwatyo no abo si bannayuganda njagadde mbawe background eyo musobole okukakasa kyembagamba nti abo si bannayuganda tebakulimba ezo ntera hamwe z'abanyarwanda kati Museveni ziyaleeta zifeezinge out amagye ne poliisi ne prison bonna abaliwo nga babadde bannayuganda bagende nga babamalamu ejje lyonna mu Uganda lifuuke ly'abanyarwanda nga litendekeddwa okugibwa mu kibinja ekyentera hamwe ezatta abantu e Rwanda awamu ne Congo kati mujjukire abantu abo nti mu lutalo lw'ewaabwe obanga omusajja omuhutu yakwatanga abaana be yeezaalidde babadde alabirira waka bayagala okukamala olw'okubanga yabazaala mu mukazi mutuusi ng'ate ye muhutu olw'okuba bali mu lutalo nti wakati w'abahutu n'abatuusi n'abakwata n'abatemamu ebijambi babirya n'amulyebulamu bw'ati kati ogutima ogutemu moddula eyo oli watemera mu mwana we kati ate wateku gwe gwasanze obusanze eno gwayagala okuwambako ensi yo gwatalinaako wadde n'akakwate akulabanga bw'onalinya kamunyeera kati bwe butemu obwo bwe mulaba bwe balina agatima agatemu kyova olaba naye bannayuganda mbalabula mwabali mu kwefuula abatiitiizi n'okuleeta olusasasa olwo lwemunanga ate twabasembeza dda olwo gwe buli yenna yeesembereza omunyarwanda manya nti weesembereza musota weesembereza musota bali ku kigendererwa kyakutuwambako nsi yaffe efuuke y'abanyarwanda fe abaali bannanyiniyo batumalewo batutte batumalewo yensonga lwaki olaba najje lyonna baleese entera hamwe ze batendeka kati ezitatweguya ezisobola okukutta nga tawuliramu wadde akantu gwe mutima ogwo gwe mwalabe gwe bakozesezza ku munnayuganda munnaffe Yusufu Kawooya mwene mulowooza simanye munnayuganda atulugonya atya munnayuganda munne bw'atyo ziri ntera hamwe zaava Rwanda banyarwanda abaagala okuwamba Uganda kyovula omutima ogw'ekisa tebagukola ki tebagulina n'olwekyo bannayuganda mbakubira omulanga gye munaakoma obutiitiizi ne muwoza abasajja munnaye batuzinzeeko mwe nga mwefudde ng'abakazi mujja kulaajana mulaajane naye okulaajana kwammwe tekugenda kutaasa ggwanga lyaffe Uganda obuzibu bw'abannayuganda kyovula nti abasajja bano bagenda tumalnyira ensi yaffe bagituwambeko efuuke y'abanyarwanda tusigalenga mu mboozi nti simanya kale nzijukira edda mu Uganda mwalimu Abanyakole mwalimu Abakiga Abalugwala Abaganda Abasoga naki bifuuke bya lugero nga tewakyali nga buli wamu banyarwanda be baliwo bagitutte butiitiizi bwammwe obwo bwe bugendo kireeta bwe mbadde mwagala kutuuka ku ekyo mwejjeemu omuze ogwefuula ng'abaze okulaba ekinnayuganda nga mulaba ejje ly'entera hamwe lize lirumba abannayuganda munnammwe bamutulugunya nga bwe baagala ddala nga bwe kyabadde kiri mu luguudo wakati ensi yonna ogiraba yabadde ekuŋŋaanye obutambi obulaba nti ddala abantu babaddewo nga bakuŋŋaanye naye nga balinga abalaba ekinnayuganda nga teri anyega ate bwebaba n'ogenda ne batandika okweyogeza nogaa kati ate mweyogeza biki mubaddewo nga temusobodde kutaasa omusajja bamutulugunya ali bwomu mundu ziringa 200 kati ate oba oyogera biki nga bamaze omutwala kati n'omuntu omukyamu ajja kujja atwala omuntu bw'atyo mwe nga mumulowooza nti abo basajja basirikale kuba kati bagira muleeya kati onaayawulira wala lwe baze nga batemu be bamutwala ne lwe bamutwala nga si batemu nange kyekyantuukako ndi mu lutalo nnwana abasajja batuka okunsalako enduulu nazikuba mu bungi bannayuganda bwe bajja aba mu kitundu nabo bafuukanga abaze okulaba kinnayuganda nze omusajja omu nali mbalwanyisiza nga mbalemesiza n'okuntwala nga ne bwe nfunayo abantu busatu ne banneegattako nali tebalina gye bantwala kuba nze nali bwomu ne bankulula n'engoye ne zituuka okunzigwa ku mubiri neesigala mwanda weya nga mbalemesezza kati ate olusinga neegattako abantu busatu bwe bati kyandibadde kiti kati kyekyatuuse ku Yusufu Kawooya bye bituuka ne ku balala bannayuganda lwakwagala kwefuulanga ng'abaze okulaba ekinnayuganda nga waliwo ekiguddewo mu kifo ky'okwenyigiramu mulwanirire munnayuganda munnammwe abeera akululibwa abeera atulugunyizibwa abeera atwalibwa amawanga agakyusiza obuyinza yenkola si gye galiko
bonna benyigiramu mu lutalo okutaasa bannaabwe naye obwo obutiitiizi bwammwe ne mujjanga ne mwefuula abazze okulaba ekina Uganda ne bamala okutwala omuntu ne mutandika okweyogeza ebyekitumbavu simanya ate simanya abasajja abo kye kinaabataasa nga bannammwe mubalekeredde mwe mutyo bwe mutejje mu mbeera eyo bannayuganda eno ensi yaffe abanyarwanda bagenda gituwambako bagitwale efuuke y'abanyarwanda abaana baffe n'abazzukulu abalibeerawo abatonotono be batasse baluliranga mboozi olwo nga bali mu kampo babatadde wali babataddewo akantu kammuli mwe bali ate bamale babawo obutwa nabo basaanewo eno ensi bifuuke lufumo mu byafaayo nti kale edda mu Uganda mwalimu amawanga simanye balundi simanye abalugwara simanye bacyoli simanye abasoga simanye batoolo nga bagamba mwalimu nga tewakyali ng'olaba banyarwanda bokka nga bagitwala lwa butiitiizi bwammwe bannayuganda bwe mutajjeemu mbeera eyo ekyo kye muba mulindirira kye kigenda okuddirira yenze Kawandula bigambo nze nabagamba oba njogedde oba siyogedde ndi wakufa kati ne bwe siyogera ne bwe njogera byonna kyekimu kubanga ndi ku lisiti erindiriddwa okuttibwa ate nga nakibagamba n'ebifaananyi n'embibawo ebimu ebyabanneyiba bange be banteekako abambega kuliko ne be banteekako abalinda okumpa obutwa nga nembesa amazzi byonna olukwe naluguddemu ndumanyi babateeze babagize mu ngeri yonna gye bayinza okunzingako ate nga bakozesa banneyiba bange kati sirina bwe nyinza kubeewala oba njagala oba siyagala kati nze kyovula ne bagamba nze neewayo sikyalina kye neeguya oba kufa oba njogedde oba siyogedde ndi ku lisiti eyabalina okuttibwa n'olwekyo mwe abakyatya ebyo singa bajjajjaffe baatiitiira bwe batyo eno ensi yaffe abazungu baali bagitwala baamala kwewayo abaafa ne bafa abaalama ne balama kati nammwe bwe munadda mu kutiitira nti bwe munaayogera mujja kufa bakasiro abali mu ntaana bonna baamala kwogera ku bantu bw'oba waakufa oba oyogedde oba toyogedde oli waakufa ebyo mubiveeko nze nsulirira kufa eitha okufa obutwa oba okufa essasi oba okufa ne beefuula nti babbi be banzinze bampangira nfa yange yonna esoboka kubanga buli wentambulira banteekako olukomera banteekako bambega okuviira ddala newembeera era ebifaananyi by'abantu abo basatu be nabawa okuli omukazi omu n'abasajja ababiri mwe bwenfanga temutegananga kwebuuza kubanga abo be banteekako be bambega balina okuyiiya eitha abo babayitamu okunzitira awaka mu ngeri yonna oba butwa oba kiki oba engeri yonna endala n'olwekyo mmwe abatya ebyo mbasekeredde eno ensi mugiwaddeyo lwa butiitiizi bwammwe gwe kkiriza ofe naye ng'otaasizza omwana wo oba omuzzukulu yasange nga ge walwana kale n'ofa naye nga wamuyambayo n'esigalawo nga ne bajjajjaffe bwe bakikola ti bo baafa naye ate ffe ne tugisanga nga weeri naawe kkiriza weeweeyo oba ofe ofe naye olwanirira omwana n'omuzzukulu kale bo balikisanga yinze Kawandula bigambo Kifumbowa atakyatya kufa era atambulira mu kufa kuba ndi ku lisiti Mukama Katonda abakuume so tuyanziza nnyo ku bantu sobola okwongeramuko n'ekifumbo okuva e Kampala tusanyukidde nnyo enjiri egyo tuwadde era tubagaza birungi byereere tumale okwekonako mu bulango bannaffe abalwa ku ssente abatuwagira okubaweza eggulira tumale tweyongere Bannayuganda gye muli mugire tukube ku nduulu olw'okusaba
okusaba kwabangi David Lutalo agenda kukyalako wano mu Bulaaya tukube ku ndulu naye nga bwe tukyakala Aresimo Event ye mukuletedde wano mu City alonzeewo Munich era we wokka wagenda okuperforminga wakuperforminga ku African Gold and White Party here in Munich nga 17 November 2018 okuyingira oyira 2 VIP lwasatu sinyumirwa ngawo labayo wemyusa amaso emmere bwendyako enkayire buzomunyo sente yadde sirina nnyo sonda yafunayo sosa kutoba sirivako omutima gumpe tojjayo jangu mu konsati y'ebyafaayo wano mu Munich egenda okutuuza buli yakubulako ng'onomwendo w'erinnya David Lutalo okuva ku ground e Kampala ng'oyagala okumanya ebisingawo baby wange nsutako kumisandulu tekamu ekiti kimpekako ebyo byonna byakubeera mu hall ya DT01 Tanzschule wano mu Munich eri ku Adolf Koppingstrasse number 10. Babe, unajua watu wanaongea mengi lakini nitakunywa. wategedde ku mawulire amasu wategedde ku kijjano mu Europe wategedde ku mulenzi omuto agenda okuyingira mwana mu Europe Fefe Busi abala mu tikitiki aleeta omuliro Fire on the mic. kabaliremu. Yes! FBM! This is not the usual music. Europe, you don't have to miss this. The Fefe Busi, the illest, the greatest, the smartest. I can't wait. So Europe, I'm coming straight. Caesar, why I said, yo, take over, break is over, set. Europe, when the man up was set. And no Afro connect end. Yega se wamune sizabala mu event. They present the king of rap. Nga wese kisawo cha rap mu Europe. And the tour from November to December. So bafani mu makinge kalenda. Tusale munu chipaka Startigati. Ate tumaleyo mpaka Franka Fati. Rotterdam ne Amsterdam. Sitoko mumwetegeke bamadamu. Wano mu rap nze nkolanga engine. Ngenda kubeera nawo Copenhagen. Abasole yabo bajja kujja yellow nga bandabye mu kibuga kyo ekya Oslo. Anti nsalako kabaka waluga flow. Fefe Busi wo akuma omuliro. Jangu mpagire okuva mu Uganda. Nkunyumize nekiri ekibozi kya Wakanda. Luga flow luba Luganda. Fefe Busi wo okuva mu Buganda. alayidde wakutandikira mu Germany mu kibuga Munich ku luguudo Boomstrasse namba 27 olinnya underground U6 ogende Kifagaten novaamu dakika 5 ng'oli mu kizimbe okuyingira mu kizimbe oyira 2 zokka ng'ate emmeze yawamu ey'abantu 5 ya 15 ng'ofunirako Jack Daniels oba Chantel oba wine tujja kuba n'abantu abamutabanano mu kizimbe Fefe Busi bajja okuperforminga nabo omuli omwana Isaacs awamu M Surprise abali base wano mu Munich ogatteko ba artist abalala ab'enjawulo okuva wano mu Germany bino byonna byakubanga ennaku z'omwezi 3 November omwaka 2018 osubwa ekivulu mu Munich ekigenda okuba eky'omutawaana jjukira Afro Connect webegatanisiza Baram Events Munich babanga bwe bategese ebintu bigenda barabara muyingira ku nabire z'akawungeezi obudde kejenge Sebo ali ku simu amanya n'eddoboozi bannange mwenna abampuliriza balamusizza nnyo abali ku mukoto gwaffe guno ogw'Abaganda mu Europe kansooka okwebaza omusajja kalimagezi mwami Bale Alozio yateekawo omukutu guno kirungi nnyo era kya mugaso nnyo
eri bazzukulu ba kintu okutandika okweyigiriza kubanga si kyangu nnyo okusinziira ku mbeera gye tulimu gye tutambuliramu ey'akazigizigi kati kubanga abantu bangi nnyo abatamanyi kye bakola abakola ebintu si lwakuba nti bayagala obikola naye abasinga obungi babikozesa butamanya obutamanya buno buviiridde ddala mabega nga abantu betusuubira nti bamanyi ate bwe batufuukira ekizibu ne batandika okubuzaabuza ne batandika okulimbalimba ne batandika okwekuluntaza n'okukola ebintu ebisingo n'okukola ebintu ebivve ekintu ekisingira ddala obukulu kintandise okusomesa oba kyembadde nsomesa myaka kati giwezenga 10 kyekyabaganda okuzzaawo ejje lyaffe tewaliwo kintu kyonna mu nsi kye tugenda kukola ng'abaganda ng'ejje lyaffe tetulizizzaawo abantu bagenda ne boogera kino ne boogera kiri naye ku byonna byonna ebyogerwa tekuliiko kikola makulu ekikola makulu kiri kimu kyokka buganda kuzzaawo ejje lyayo buganda bwezzaawo ejje lyayo tewali agenda kuddayo kunyaga ttaka lyaffe tewali agenda kuddayo tugobaganya kubeera mu mawanga nga kati bwe tugamba nti abaganda abali mu Europe abaganda abaliwo oba abaliwa tekigenda kuddayo kubeerawo tugenda kubeera mu ggwanga lyaffe abaana baffe ne bazzukulu baffe ffenna nga tewaliwo atutaataaganya naye bwe tulemera mu kintu kino eky'obutamanya ekyokwegwenyusa nti ate tuli mu Uganda nga tomanyi na kumanya Uganda yajja etya era Uganda yaani Uganda yagiteekawo lwaki kati awo no wali kalumanywera wewali obuzibu obusinga obunene bwe twerekedde nti abantu baffe tebamanyi ate tebajja kumanya ate nga n'abantu bebasuubira nti bamanyi nabo birerya ng'emmwanyi etali mulamwa n'olwekyo ekintu kyenkuutira abantu buli lunaku kyekyokuzzaawo ejje lya Buganda tutekwa oddizzaawo bwe tuba tukyagala okubeerawo bwe tuba twagala okusaanawo nga kati bwe tusaanyeewo bwe tugenda nga tusaanawo abantu ne bava gye bavudde ne bajja ne batusanga mu nsi yaffe ne batulinyirira ne batutawaanya ne batugobaganya kaakati buuyo tweyogerako nti abantu abali mu Europe abali mu Bawarabu abali luddawa kati abali mu Buganda be baluwa ne bajja ne bakugamba nti abantu abavudde gye etamanyiddwa bajja ne bakwata omuganda gwe bazaalira ku Buganda ne bamugoba ku ttaka lye n'akuba ebiwoobe ate amugobye ku ttaka Museveni nkya n'akeera ku makya n'ajja ne bamukubira engalo sebe otuyambye nnyo abantu bali mu ttenti ewaffe Lusanja si wala nnyo ne wensibuke mu kiti omuntu n'ajja n'aggamba nti kikyonco n'aggamba nti akugobye mu ttaka lyo akandwa nawo sale najja n'aggamba nti ekapeeka alinayo mayiro 7 oba 10 oba 2 kakati sirowooza nti enkya Mugisha muntu bw'anaabeera ng'akutte obuyinza kuba kakati yasuubirwa okukwata obuyinza Museveni nga bw'anafuye pulaani yaabwe nga bweri nti tajja kuleeta mu China tajja kuleeta mu Ngereza na mu Amerika bannannyini abaagala eggwanga eryo ery'omungereza lye yafuula Uganda tebajja kulema kuleeta mu China omuchina aleeta obutwa abukube ku kitundu ekya mayiro 200 abantu bonna bazikirire baffe Mugisha muntu akusekerere waliwo message afudde nti abantu bafudde ati bensi bantu abo message zafudde kakati nno bwe tubanga ekyo kye tutunuulidde era kikigenda okubeerawo tewali kirala kigenda kubeerawo kikwasa ennaku ti abantu baffe omulimu wenda Mutebi kubanga kyannaku nnyo nnyo kuba nkyogedde emirundi n'emirundi ate sikirumamu nti omuntu nga Muwenda Mutebi okumanyira ddala nti abasajja abakoze ebyambyone ne basaanyawo Abaganda bayinaayina n'abanga abawagira 10 ku 10 n'abanga teyesitadde namu yadde akatono okugamba naye bannange nti abasajja bano obubi bwabwe buyitiridde kubanga basooka kutta bantu bange Bulemeezi
ne babamala ettaka lyabwe ne bali bajjako ne bavaawo ne bajja ne bakwata emirambo gya omulambo gwa kitange Muteesa owokubiri ne bakwata omulambo gwa jjajjange asooka Daudi Chwa ne bakwata omulambo gwa jjajjange namba 2 Mwanga basamulekere ne bakwata omulambo gwa jjajjange Mukaabya oba Muteesa owokubiri mu Muteesa ow'olubereberye gyonna ne bagyokya muntu n'amala okwokya emirambo gy'abakadde bo egitamulwanyisizza egitamukoze eki muwenda Mutebi n'osigalanga okyalya n'emmere okyakkiriza n'omusajja oyo akuwa obukuumi okyali ne mu ggwanga mussa omukka naye mwasiza nga yakusalirawo nti kino kyekikolebwa ne bajja ne basiguukulula abantu mu ttaka lyabwe ng'oli wali otunula nowanda Abaganda tebakyakuteekamu na kitiibwa ekyo si kyakulimba kubanga Abaganda bwe baba balajana tewali we balajjanira ku Muwenda Mutebi nti tuyambe oba ku Mayega balajanira abantu nga ba Mama Fina balajanira Brian White Bobi Wine n'abalala naye Muwenda Mutebi tebamuteekamu kuba tebakyakussaamu kitiibwa tulaze kintu kyonna kiraga nti olina omutima ogulumirirwa eggwanga eryo kyannaku nnyo kya buswavu era kya nsonyi ne tutunuulira kati Bobi Wine njagala Abaganda mujje ekifo kino ku maaso kuba kintu kya kabi nnyo Bobi Wine ng'omuntu okubeera ng'akugamba nti ye talwana n'omubuuza oba tolwana nti kati onoofuga otya eggwanga nga tolwana nze sirwana waliwo omuntu ayinza okwagala ebyobufuzi okuyingira mu byobufuzi nga tayagala kulwana kati ate oba okimamu ki tolina kyoba okimamu abasajja ne bajja ne bakuba ne bakusensebula ne bakussa wali noga nze sirwana wabula ate nti ninda akalulu ak'2021 tujja kutunka ne Museveni otunke n'omusajja kukwata nakuba emiggo nga tungaolyawo otunula ng'otemya n'akumenya omugongo n'ogamba nti bagende bakujjanjabirewa n'okomawo era n'ogamba nti nze sirwana Bobi Wine njagala kujjukizaako nti Abaganda bwe beetamwa bakola buli kintu kyonna sigamba nti balina buwagizi nti webubatta gy'oli wabula balikola ebintu bino lwakwetamwa nga bwe baali beetamiddwa Obote ne bagamba kabawagire Lule yadde yali talina kintu kyonna bamuleese ne bamuteekawo ne bamuwagira naye nga aziba abatimba bbula oba abateeka kibulangiti ku maaso Lule yali tagenda kufuga ggwanga kyekimu naawe Bobi Wine tolina woyinza kugambira nti onoofuga eggwanga toyagala totaddewo magye tolina gye tolina kintu kyonna kikwatagana nagamba nti nze nti abantu bange abampagira nti tukole ekintu ekisooka kimu nti twekolemu ejje kubanga Museveni yakola ejje sigamba nti yali Katonda nti ejje yekka yateeka oddikola no Museveni yakola ejje ng'omuntu bwa yenna bw'ali alina omutwe gumu ate talina na buwagizi bwonna kubanga newaabwe yennyini gye bamuzaala gyayita embalala nonfe benyabusozi yeesimbawo mu kalulu mu 1908 n'akwata ekifo kyakuna mu bantu abaali balonda naye omusajja n'ava eri n'ajja n'atandika olutalo n'alulwana n'afufugaza abantu gye yalwanira n'amala n'awangula oba Bobi Wine olina obuwagizi bw'abantu bw'obanga tosobola gamba Baganda nti kubakunga bantu nti tulwane lutalo mundu yagenda okusalawo ebintu bino byonna ate mundu eno nti ng'Omuganda tulina kussaawo ejje lyaffe lya Buganda Omunyolo ateekewo ejje eri bwe tuba tulina kye tugatta n'ekya Uganda tukigirewo ddala kuba kyo kintu kya Mungereza sijja tuteekewo ekintu ekirala ekitugatta Omukyoli n'Omuteeso n'ani nti tulina ekintu ekitugatta awamu mwe tuyinza okukolera ebintu ebyokusubuligana ebintu ebyamalwaliro ebyamakolero na biki naye ebyenfuga Omukyoli abeere ng'afuga ekitundu kye Omukyoli abeere nga akuuma ekitundu kye n'amajje ge
omusoga akuuma ekitundu kye, omugisu akuuma ekitundu kye, omutoola akuuma ekitundu kye, omukonja akuuma ekitundu kye, n'omukiga akuuma ekitundu kye. Eyo yenkola entuufu. Tewaliwo kijja kusinga ku ekyo. N'olwekyo njagala okukubiriza buli muntu yenna alina omutima ogulumirirwa Buganda, n'omuntu alina omutima ogulumirirwa Busoga, agambe nti tujja kussaawo ejje erijja okuziyiza abantu abagenda okututugumbula. Kubanga oba mwagala oba temwagala, abasajja abagenda okuva mu mawanga ga Bulaaya bajje batutugumbule nga tebatusaasidde na kutusaasira, kubanga ekyo bo kye bakola. Sibakikoze kaakati, bakikola buli wonna we baayagala okusenga bakikolawo. Kaakati ewaffe baagala okusengayo, ate tetujja baziyiza okujjako nga buli bantu balina ejje lyabwe erikuuma ebitundu byabwe. Ago ge mazima agataliimu bukuusa na kulimba. Omuntu agawakanya yabambuulira, naye nga sirowooza nti waliyo omuntu ayinza okuwakanya amazima agafaanana bwe gatyo. Kale ebyo ebigambo byange kanjire nga nkyakomaawo. Agala ebisingawo ajja kumbuulira, twongere okutegeeragana, okuteesa. Abiwakanya naye ajja kumbuulira, yongere omunnyonnyola naye annyonnyola ensonga ye. Kale mweraba. Tusanyusa nnyo okuba tusobodde okugeramuuko ne mwami Kasozi n'amalala agaddako, naye nga tusanyusa nnyo nga lyenkomeza okuba tutuwadde amawulire ago tujja gatusa ku bekikwatako. Katubire nti bagawulidde, katumale okwekonako mu bulango. Bannaffe abalwa ku ssente abatuwagira okuba weze gulya sava, tumale tweyongere. Wategedde ku masu agagenda okuyugumya Germany, wategedde ku kipya eky'enjawulo ekijja wano mu kibuga Munich. Aresmo Events, kampuni eteekera ebivulu wano mu Europe, presents first ever African party gold and white. Bakuleetedde endongose madongo wano mu Munich, bawe ku ndulu. Munich egenda okukwata omuliro ng'ennaku z'omwezi 17 Novemba omwaka 2018 okuva ku ssaawa emu ey'akawungeezi okeesa obudde. Jangozi n'endongose madongo ng'oli mu dress code ya gold and white. Osubwa surprise y'abayimbi abamanya okuva mu Africa bwe wali weesunga okulabako DJ M44 ng'ali mu byuma egattibweko ne MC Moze badigize. Tosubwa abayimbi ba kuno nga Grandpa Brian, abava ewaffe n'abalala bangi bakupafominga live wano mu Munich. Ebyo byonna bigenda kuba mu hall ya DT01 Tanzschule eri ku luguudo Adolf Kopingstrasse number 10 mu Munich. Okutuukayo jangu ku Mineral Station Munich oba gite Habanhof, vaamu otambule dakiika 2 ng'oyitira ku C&A oba Kentucky mayoga waayo, ojja kuba otuuse ku address. Togeza n'olekayo weewuwo si kwena endongo. Okuyingira oyira 2, VIP oyira 3, egatteko emmeeza y'abantu 5 oyira 17 with a bottle of your choice. Jukira nti the best 3 dressed couple bajja kwewangulira oyira 10. Okumanya ebisingawo kubiraba Aresmo Events ku simu ezo wammanga. Katunguru na nyanya kalitumula wala yagana
musaga feravu katugirenga tumula tubalekerewo mukunkumuka kyakwagala nnyo naluma musana ne bweri bankuwa nankekemyanga obukokolo sisirizaga akazikole ukira nti ku lunaku all highways in Germany akuvuga nga zifesinze Munich egulire sava uli kutuusako kuva no studio za Ugandan Community Radio in Germany mu kibuga Munich tukunganya amawulire okuva ku bannayuganda bonna gye bawaŋŋangukira ne tumala ne tukuuma identite zaabwe wadde babeera bawanze muliro tuli katulako ebisebuka era nga tukozesa satellite ez'omulembe tufeefetta buli munnayuganda waali ne tumutukako n'atuwa amawulire nga yennyini ya ripootinga tulengera ensi mu angozi ez'enjawulo nga tukozesa tekinologi aliwo tuwandula muliro ku buli nsonga eriwo mu ggwanga nga tutuusa eddoboozi ly'abannayuganda naddala abo abasasanira ensi yonna abadduka ekibambula ky'obufuzi bw'obuwumbula obugenda mu maaso ku ttaka lya Uganda. Yima yonna gy'oli mu diaspora olipootinga embeera gy'olimu satelite zaffe ez'omulembe zijja kuba zikutuukako zituuse eddoboozi lyo ku balyetaaga. Ky'olina okukola kuba essimu ezo ku lutimbe mu studio za UCRG TV in Germany oyogere ne Baale Aloysius ajja kubibatuusaako. Kusaawa eno njagala okukozesa omukisa guno okubaako gwenkoola okuva mu kibuga Boston eky'Amerika era Boston omwami oyo ayagala kwandukula mwami ono katusirike tuwulirize byamwanukula mugana nga oli otya webale kamesegi kano akalimu Baale Olozi obalina ebiteeso birungi baagala Buganda efune ejje ekyo kirowoozo oba bakikola baleese kirowoozo oba bo kye bali bojje lya Buganda oba baleese kirowoozo tukyegatteko kyekisooka. Ekiddako avumiridde Bobi Wine nti alina abantu bangi naye talina magye. Bobi Wine amanya atya nti talina magye? Lwaki agamba Bobi Wine talina magye? Eyo nsonga mumpeera obubaka omwami oyo bumuddize mugambe kabuye Boston ekiba kibe n'ekiba kibeewo. Nze ndi omu ku magye ga Bobi Wine ate ndi musajja Muganda era munnyonnyole nti nze ndi omu ku baatandika olutalo nga nina emyaka 6 ekyakinoonyerezeeko kati ye ki ayogedde ebintu birungi nnyo naye saagala kwogera ebyo nga toli kyoli atubulire nti yeewa amagye bawandiikira wano amagye ga Buganda kyetwagala amagye ga Buganda bagawandiikira wa. Alina okubeera very careful ng'ayogera ebintu very careful kuba abantu abamu tuli banyiivu tetwagala kumalamu bantu baffe maanyi nti ate bamukubye ate bamukoze eki kati ye nga ye bwe baakuba Bobi Wine omwami oyo ayogedde yavaayo yayogera ki? Saagala bantu to divert people. Njagala omwami ne Baale Aloysius mumanya abeera Germany muveeyo mugambe nti amagye ga Buganda gaagano saagala muleete politics to divert people. I'm very smart. Nze Kabuye Robert Boston muzukulu wa Kasujja Busujja ndi Muganda mu lubiri tuli basawo. I'm very smart. Mwogedde ebintu bingi but you don't give the solution. I don't want mwogedde birungi basa vaayo mugambe mbuffe tukoza amagye ga Buganda gali wana abaana batandika okwewandiisa oba bagaleeti saagala ekyo kye mba mwogera ekyo nkivumirira kyekisooka. Ekyokubiri Buganda eri mu buwambe tukimanyi nti magye ebiki naye eri mu buwambe. How do you do that?
amagye ogenda gakira otandika otya olutalo ogenda kulwana otya mbadde ngamba nga bwogambye nti oyagala Busoga ebeere yokka Langa ebeere yokka bikikati ekyo ogenda kikola otya saagala atobeere muutta ng'abasoga banansonyiwa ekyo ogenda kikola otya eyo mu Lungereza gye bayita federal kyekintu kye bakoze people power tuzanyidde abantu ku bongo tubalaze nti tuli bonna fe nga tufuga oyogedde byamugisha muntu oyina bukakafu kinti yagenda okufuga sa ebyo bye bya Museveni bye baagala yava mu FDC nagamba mwami oyo ayogedde simutegedde naye nja kulinnya ennyonyi nzigenze mwekubire mwettire awo kill bw'abatayogera solution ng'amalamu abantu baffe abalwanyi baffe amaanyi balerozi omugambe Kabuye Boston akulira abayeekera ba Buganda Kabuye Boston mu mateeka oyo omwami taddamu n'asinika ebinnyo ebyo byasinika kiki kye yali akoze okulaga nti alwanirira Buganda simulabangako kubyebugerere simulabangako kubyayogedde simulabangako mu lutalo lwakulwanyisa Buganda kununula Buganda ali wana ndi munyiivu nnyo omwami otaddamu n'ayogera ebintu by'ekisirusiru tetwagala bantu ng'abo I'll work on him pozera balerozi ogwegwe njo okukimondaga omuntu oyo I will work on him babataleta solution wano kumala mbantu manyi yogera bwogezi nti bane abaganda fe tuli wano tukoze bwetu nebyo propaganda bya Museveni byajja n'ayogera alete divide and rule don't ever talk to Bobby Wine like that. I'm giving you last warning. Last warning. Nze Kabuye Boston mbeera Boston Massachusetts nawe mbulira gy'obeera n'amannya go gonna nkukime nawe jangu nkime toddamu n'osiriwalira ku mukutu. Very stupid. Very stupid. Bale Arosias Rosie otekako abantu baba ab'ekisirusiru. You have to oboli mujasi. You have to know how to plan. Sebo gwompereza obubaka buno buweereza Arosias oyo we Germany. Tuli mu mbeera mbi bannamboze bafa abazaake bafa abantu bafa ali wana asinika binnyo ayogera ebyo ebyekisiru ebyekitumbaavu aloza tuli wano kulya mberenge temuddamu okwogera ebintu by'ekisiru temuddamu I will work on you nze kennyini I will and if I say I will I can taddamu okuweereza bino nga taleese solution mugambe n'oyo Arosias mu mugambe muvumirira ayitase omuganda osobola wadde kabaka akoze ensobi oyinza okuyisa kabaka oyogedde amazima yes osobola okuyisa kabaka mu mannyo omanyi kyoba okoze okuweebulwa Buganda omanyi kyoba okoze ekyo Bale Arosias omanyi kyoba okoze Bale vaayo okiriyalinge kuba erinnya lyo lye bataddeko mbugo waggula omukutu okubadde kuno otherwise I will work on you myself I know too much. Bale, you know I know you too much. And you know I can do anything to destroy you. Omwami obo batomulese na nyonyola ebintu. I know you Bale Arosias Germany. I know you. I know you 100% and you know I know you. So be careful. I run the system. We run the system. I can hook everybody. Nkwegayiridde mwami gwe mpereza bubaka buno bumuddize tebaddamu kumanyira abantu ebyo propaganda wa Museveni gwaleeta egulire sava erolwalero bwetoberera bise egulire sava nga mukimanyi bannayuganda oluusi bawanda muliro luno nange bantwaliddemu naye nga nsigala ntisabayekera amanya mbadde Bale Arosias mzee wa kazi mwebale kubaawo wetola ensi yonna egulire sava erolwalero awo biri badde